n'otuulanga mu mizikiti era n'oba ng'omanyikiddwa ku muzikiti, ekyo kyebalize nnyo Allah. Tumusaba Allah oyo awaniridde entunuusi zaffe nga bw'atukuŋŋaanyiza mu kifo kino atukuŋŋaanye mu Jannatul Firdaus. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Nkakasa nti y'eddiini ey'amazima. Allah gye yatusiimira Busiraamu. Tubunyweze ate tubukolereko ate tubusome. Mu dduniya muno tulina kyogenda kuvaamu nakyo ng'oggyeko essande essatu okuggyako Busiraamu. N'olw'ensonga eyo tubunyweze ate tubwagale. Omuntu bw'abeera omusiraamu ate n'abwagala ate kyanjawulo. Mulimu abantu ng'ayitibwa buyitibwa linnya lya Busiraamu, naye waliwo omuntu gw'olaba nga musiraamu ng'ate abwagala. Kati Obusiraamu tubeere basiraamu ate tubwagale, kubanga bw'otunulira edduniya eno teriyo kirungi kisinga buki kirisinga Busiraamu. Era Obusiraamu bwabuutikira ebyengera byonna eby'edduniya. Busiraamu bwe buli waggulu w'ebyengera byonna. Oyo Allah gw'aba abuwadde n'abunyweza n'atuuka nabwo mu maaso ga Allah, yagenda okufuna ejjana. Era nsaba Allah ffenna atuwe ejjana. Omusomo gwaffe gwe tutambulirako tuli ku tarbiyatul awlaad, engonjula y'abaana mu Busiraamu. Ekigambo mwana kigambo kikulu nnyo. Ng'oggyeko okumugunjula obugunjuzi, ekyo kyokka ekyokkuwa omwana n'obeera ng'olina ezzadde kya bbeeyi, bangi abamunoonya nga tebamulina, ate nga babeera mu bikolwa eby'obufumbo nga naffe bwe tubibeeramu, ne batajjaamu zzadde, ng'amazzi agazaala gabavaamu nga naawe gakuvaamu, naye ng'empeke y'omwana teriimu. Kati Allah bw'aba akuwadde omwana mwebaze. Sookera ddala Allah ekiyita hiba, kirabo okuwa omwana. Bangi abali mu nsi nga tebalina baana. Kati Allah bw'amala okuwa ekirabo kino eky'omwana, olina okkigunjulira ku musingi ogw'Obusiraamu, kubanga teriyo kya bugagga kya bbeeyi nga mwana. Omwana tamanyi akeedi, omwana tamanyi zimoolo, kyekyobugagga ekyensibo, nga ne bw'oliba ofudde ogenda kusigala ng'okigabanamu. Tulaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti idha maata ibn Adam, mwana Adamu bw'afa, inqata'a anhu amaluhu, emirimu gye gyonna Allah agisazzaamu n'agikutulawo. Illa min thalathin, n'amulekera ebintu bisatu byasigala nabyo ng'agabana, tali ku nsi. Mu ebyo ebisatu Nabbi bye yannyonnyola yagaa nti aw waladun salih, omwana omulongoofu gwe yaleka, yad'u lahu, n'asigala ng'amusabira. Kitegeeza bw'otategeka mwana tasobola kusabira. Ate bw'obanga otegeka abaana, leka kulondako b'otegeka ng'abalala tobategese. Abaana bonna bategeke.
Allah yagaa nti abnaukum abaana bammwe abo be mulina la tadiruuna ayyuhum aqrabu lakum nafa temumanya ani agenda bagasa kati fogena nozaala abaana nopiikingamu omu noga ono njagala mufuula omuwalimu abasigadde notafaayo nobasomesa mu Aga Khan nobasomesa mu St Mary's nojjayo omwana gwogaye nti ono yagenda okubeera omuwalimu mu baana bange n'omutwala ku muzikiti. Abaana bonna mubategeke, bawala balenzi bonna babeere bannaddiini. Abaana abo bagenda kukugasa ne bw'oliba oli mu kaburi, ate bagenda kukugasa ne bw'oliba oli ku akhira. Uliriza Allah bwe yagamba, walladhina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Abo abadde abakkiriza ddala n'ezzadde lyabwe ne ligoberera obukkiriza. Omwana anagoberera atya obukkiriza? Nga tumuteeseteese. Neewuunya kiwuka kiri mu bazadde naddala ku mulembe guno gwe tuliko, ekyokululunkanira okutegekera abaana naye nga be bategekera tebabategese. Gw'otegekera si mutegeke. Laba wayambadde empale eza damage, akusuza teweebase. Laba gwonoonyeza ssente, enviiri zaakoze. Laba gwotaddeko amaanyi, akusuza ng'opeeruuka ennyambala gy'ayambadde, asibye balance. Abaana tubategeke so si kululunkanira kubategekera. Bintu bye birina enjawulo. Ne bw'onootegekera abaana naye nga bw'otegekera miyaayu, ebyobugagga byonna ebikubonyabonya mu dduniya, oliba tonnaba nakuggweerako ttaka magombe ng'eno balwanira byabuki? Bya busika. Naye omwana omutegeke abeera ku kitaawe ne ku last hours, n'akunaaza n'akuzinga, ne yeetaba mu swala, ne bamulonda mu bakka mu ntaana ng'ali rede. Naye mutunuulire be tutegekera we bafaanana. Abaana bonna tubakole ki? Tubategeke, tuleme kulunkanira kubategekera. Waliwo omuntu atuuka ku ddala n'aganze kati zimbira baana mizigo, naye nga bazimbira azimbira ddala emirambo egiwedde emirimu, abagenda n'okumujja mu nsi. Kati abaana kikulu. Lakad hatha al-islaamu ala tarbiyati al-awlaad. Obusiraamu bwasimba nnyo essira ku kugunjula abaana. Allah n'atugaa nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ku anfusakum wa ahlikum naara, mwekese emyoyo gyammwe n'abantu bammwe, abantu be baana mubakese omuliro. Omwana gw'otegeka yoyo gw'ogenda okuwonya omuliro. Allah n'agaa nti wa'muru ahlaka bis-salaa wastabiru alayha, lagira abaana b'okusaala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yaddanga awaka yagambanga nti asalla al-gulaamu, basadde abaana. Naye ffe tubuuza, beebase balidde? N'essola ze basaala tetufaayo. Naye laba Nabbi bwe yagaa nti asalla al-gulaamu, bamaze okusaala, amaze otuuka awaka. Betutegekera, betunoonyeza ssente, bajja bakubisa emiggo mu kaburi, babeekwateko ku lunaku olwakhira, bagaye nti muzeeyi
wa'muru ahlaka bis-salah wastabiru alayha. Kati obusiraamu bwatulagira nnyo okubeera nga tugunjula abaana. Allah n'atulaga nti obwo buvunaanyizibwa masuuliya butuli mu nsingo, lwoya lwa mu nnyindo. Nabbi n'agamba nti kullukum raa'in, mwenna muli balunzi. Wa kullu raa'i mas'uulu an ra'iyatihi, buli omu agenda kubuuzibwa ku buvunaanyizibwa bwe. N'atulaga nti omuzadde agenda kubuuzibwa ku baana be. Ebibuuzo bye bagenda otubuuza ku baana bikulu. Naddala omuzadde ataateekeyo ssira ku kyasa kino kye tuliko, n'atagunjulira mwana we ku ddiini, tagenda kukwasaamu. Bino bimugira abaana bange baaligenzeeko e Bulaaya. Bulaaya waliyo obujjanjabi, waliyo education ennungi. Ekikulu kugunjula mwana ku ddiini. Kaabulanga education omulungi, kaabulanga n'obujjanjabi obulungi, naye eddiini. Omwana omulongoofu Nabbi gwe yagamba nti yad'u lahu, gwolese nga kyekyobugagga ekyensibo, wakufu. Mwogenda okusigala ng'ojja empeera buli wayingira mu masigidi, buli wasaala, buli wakola emirimu emirungi, omwana wo ogabana. Bannange abazadde tuteeketeeka abaana baffe tuleme bagunjulira ku streeti. Egyo emisingi emifu gye tusitimidde abaana tekigenda bagunjula. Ndowooza wali mulaba abaana baffe be batutambuliza esseppiti za kasooli. Bwana buto buli ku streeti butunda ki? Kasooli. Genda wali ku kishero olaba obwana obuto, myaka 4, myaka 6, omuzadde akatisse seppiti ya kasooli. Budde bwa kiro kali mu kutunda kasooli. Tuberemu ate n'ekisa ekisusse n'okulumirirwa. Omwana gw'osindise mu kibuga atunde kasooli kiro saawa 5, ayita mu bantu b'emmotoka wawulira ebigambo bye bamugamba, ebigambo ebikyamu. Omwo mwe munaava imaamu w'enkya. Omusingi gwe musimidde abaana ogw'okubamanyiiza okukwata ssente nga bakyali bato, ebijambiya tebijja kugwa mu nsi. Gyegyo emisingi tusimidde abaana. Mwana myaka mito, myaka 5, omumanyiizizza okukwata ssente. Tusuubira tugunjula ki? Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wa'muru ahlaka bis-salah wastabiru alayha. Lagira abaana bammwe okusaala. Olwo Nabbi asima misingi gye tulereramu baana. Akati okulera abaana n'okubagunjula kikulu mu Busiraamu. Ekyo kya bugagga kya bbeeyi. Simanyiyo nti waliyo omuntu akola bizinesi ng'efuna 10 ku 10 n'atagirondoola gyali. Kati bizinesi efuna 10 ku 10 ye mwana, omwana property. Laba Allah yagamba nti yusikumullahu fi awladikum. Allah abalamira eri abaana bammwe. Yusikumullahu fi awladikum. Allah abalamira eri abaana bammwe. Temugayalirira abaana. Abaana bo bonna bafuule bannaddiini. Abawala n'abaki? Baana batulokokako. Abaana batwonoonekako. Abakyala bayonoona abaana. Ensi eyonoonya abaana. Social media eyonoonya abaana. Ntegerekisi. Liraba Allah bwagamba nti yusikumullahu
fi awladikum Allah abalamira eri ezzadde lyammwe eri abaana bammwe ebiseera ebyayita emyaka kati ndowooza nga 25 okudda emabega oba 3 kibadde nti abaana bebeeraliikirira abazadde baabwe. Mu kiseera kino omuzadde yeeraliikirira abaana, si bwe kiri? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasoma edduwa naga nti Allahumma inni a'udhu bika min jarin su'i, Allah nkingiriza omulirwano omukyamu, wa min zawjin, nkingiriza omukyala oba nkingiriza obufumbo, tushayibuni qabla almashibi, oba nkaddiya nga sinnakaddiwa, wa min waladin, onkingiriza okumpa omwana yakunu alayya rabba, nga yajja okufuuka mukama wange. Olwaleero abaana be bakama baffe, naye mabega eri kibadde nti abaana be batya omuki omuzadde. Kati olwaleero bila aks kyennyume abazadde be batya abaana, abaana be bafuga kati abazadde. Abakyalina kontrolo ku baana be batono, abaana be batufuga. Otudde ku TV gataliiko nfuufu n'akujjako remote n'ateekako wakola ki, naye nga ffe luli weemolole otya ku leediyo ya kitaawo ng'ogikwatako otya? Naye kati bo be bafuga. Awo saagalawo, sijja kusoma, sente zo otawaanira bwereere, njagala kukola, njagala genda Dubai. Kati abazadde essaawa zino abaana baabwe batula nabo ku mmeeza ne babasaba busabi bakkirize bye baagala, nga gwe weegayirira omuki omwana. Ntegerekisi ekyo nabbi yakisaba mu dduwa. Kyo mukimanyi bulungi nnyo ti abazadde tebakyalina kontrolo ku baana batono nnyo Allah bawadde. Era nsaba Allah atulongoseze ezzadde lyaffe. Naye mu ŋŋunjula gye tuteekeddwa okugunjuliramu abaana bazadde bannange, ekisookera ddala allimu awlaadakum kalimata tawhid, muyigirize abaana bammwe ekigambo ky'okwawula Allah. Allimu awlaadakum kalimata tawhid, abaana bategeere okwawula Allah, bakakase mu buto bwabwe bwe balimu nti Allah ali atya, ng'ekigambo kya la ilaha illa Allah bakimanyi. Nkakasa nga nkirinako obujulizi, teriiyo muzadde wano alina mwana waka ng'ayogera nga tamanyi kubuuza nti how are you, nga tamanyi kyakuddamu mu luzungu. Teriiyo muzadde, nkiddamu, teriiyo muzadde alina mwana waka atuuse emyaka gyogera nga tamanyi kubuuza how are you. Gyali ne waba tagendanga mu ssomero. Mulaba amaanyi ge tutaddemu. N'ataasoma ayigiriza omwana we how are you, ng'omwana amanyi okuddamu I'm fine. Mu malibu gaako ge kalina kamanyi okuddamu nti I'm fine. Naye la ilaha illa Allah bakimanyi. Senga tuyingirako mu maka gammwe, omwana n'otandika omubuuza nga bwe tubabuuza how are you Maryam, how are you, what is your name, how old are you, n'obuuza nti Maryam, the meaning of kalimatu tawhid. Bagamba ki? Mwena munziremu. Abaana mubaddamu ki? Tebamanyi, miskini, tebamanyi. Tebamanyi tawhid. Osanga n'abaana baffe abamu nga n'essalaamu esookerwako, naye nga bino how are you babimanyi, how old are you babimanyi, I am a boy, I am a boy, am I a girl babimanyi.
but kalimatu tawhid musingi ogusookera ddala taalim auladuna kalimatu tawhid. Abaana baffe tubalakkane mubagambe nga nti repeat after me la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Akubuuze mami kitegeeza ki, dadi kitegeeza ki, mu buto bwe bwalimu mugambe kitegeeza Allah ali omu. Ebyo byoteeka mu mwana mu myaka egyo emito, owagala omwana obulamu bwagenda okutambulirako mu bukulu. Mwe basajja bakulu abatusumba weno mu bukadde bwammwe mu nviiza mmwe ne tubagamba nti obusiraamu bugamba bwe buti, mujuliza ekigambo eki. Bakitaffe tukuze tukola ki? Tubalaba bakola bwe batyo. Kaakati mmwe abammwe mubayigirize nti gamba la ilaha illa Allah. Kitegeeza nammwe biri bye mulemeddeko mu bukulu bwammwe mu nvi mwakula mubikola ki? Mubiraba, kyova olaba mubiremeddeko. Kati bano abaffe mubayigiriza kuza birthday era bagenda ziremerako. Mami akuza birthday nosanga batimbye omukazi omukulu myaka 68. Birthday ya mami, congratulations mami. Musajja myaka 48 mbu alina birthday kabula ngano. Gwe mulembe gwe tuyigiriza abaana. Naye abaana allimu auladakum kalimata tawhid. Omwana amanyi okwatula ekigambo kya la ilaha illa Allah, amanye nti Muhammadu Rasulullah. Mutunulire abaana b'abakristaayo babajjeringa mu bufu bwabwe, babatendeka nga bakyali bato nti Yesu ani? Katonda akola ebyamagero, abawadde swiiti, naye nga babatendekera ku musingi omufu. Era ne bakulanga bamanyi nti Yesu akola ebyamagero. Abaffe tebamanyi nti ne Nabbi Muhammad ye mubaka wa Allah, tebamanyi nti ne Katonda ali omu. Babuloga nti waalikula ne mutwala mu masomero g'eddiini n'ayiga okutawaaza, kasita aliyiga y'essala n'ayiga ya saluna. Abaana mubayigirize kalimatu tawhid. Kigambo ky'okwawulani, abaana bamanye nti empagi z'obusiraamu ziri 5. Bamanye empagi z'obukkiriza. Ebyo byonna abaana nga babisoma. Naye mulowooza ebyo byonna ekitulemeseza mmwe benjogera nammwe kiki? Kiri ekintu kirya ki? Twawasa bubi. Ebyo byonna bikukolera ali ogu ye mukyala. Mwe temulina budde, temulina na budde buzannya n'abaana. Omukyalo ono Nabbi kyova olaba yagaa nti fadfaru bidhaati din. Kakati oyo gwe twogerako ayijja okuyigiriza abaana kalimatu tawhidi amanyi ki? Buli omu ku battooki awaka aliyo afaanana atya? Ye kalimatu tawhidi kyamanyi? Oyo gwe walonda mu bangi oyo yekka yalina yawe yazannya waawo n'ayigiriza abaana la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Paji z'obusiraamu ziri 5 n'abiza arkaanul islaamu 5, shahadatu an la ilaha illa Allah. Edduwa zino zimulaba ez'okwebaka. Muwala w'omusajja atwala obuvunaanyizibwa okuyigiriza abaana b'abato abo abatandikirwako abatannagenda ku ssomero nti oba ogenda okwebaka gaa nti be ismika. Ekyakitandikirako abaani? Maama. Naye maama naye yeetaaga kuyigiriza. Tegerekisi ate otyo mugamba nti gamba be ismika. Wano waliwo asobola okugamba mukyalina amugaa gamba be ismika. Allahumma nga n'omukyala addamu amuutu wa ahya. Ani amulina wanika ku mukono? Kyabwe tuba tugenda okwebaka owange mugaa n'omugaa bi ismika. Mungu akunyweza. Bakyala tebakyawulira.
betwawasa bennyini n'ennyukuta ezimu tebamanyi zaatula awulirawo kyogera biisimika naga bizibu n'akumalamu n'amaki n'otazaako kirala womugaye biisimika wagaye nga bizibu kati amuutu tagiyite mundu naga n'omuvaako noga weebake nga bw'onoosobola kasita Mungu anaabukeesa twawasa bubi mazima munansonyiwa ate si mmwe mwekka nange kuba saagala neeyogeze wano mulowooze nti ewaffe 10 ku kiki twawasa bubi ffenna twalema okumanya ekinyusi twakazuukuka omusingi ogusookerako ddala gwego taalimu al-awlad kalimatu tawhid kalimatu la ilaha illallah olaba nabbi yalina omwana omuto Ibn Abbas nga tannaweza myaka 12 amuweese ku mbalaasi bw'ati mwana muto n'amugaa nti ya gulamu wange gwe mwana gwe gulamu yoyo mwana alina emyaka egisalirwamu akiika binamugamba ebigambo byali 10 n'amugaa nti inni uallimuka kalimati ngenda kuyigiriza ebigambo nabbi ebigambo mwana muki n'amugamba nti inni uallimuka kalimati n'amugamba nti ihfadhillaha yahfadhuka wekuumirenga ku Allah ajja kukuuma olaba message eyo agigamba mwana muki naye gwe wali ogambyeko ku mwana n'omugamba nti mwana wange swaibu nakiya ihfadhillah wekuumire ku Allah ajja kukuuma olabanga atabikola ki ye gwe abigamba gwe obitegeera ihfadhillah yahfadhuka wekuumire ku Allah kole ki n'amugamba nti wa idha sa'alta fas'alillah bw'obanga osaba sabani olaba Allah watendeko omwana aqiida okukakasa nti asaba yani ya Allah gulina okwekuumirako wa idha sa'alta fas'alillah bane ebigambo bino bigambo bikulu kali gwe musingi ogusookerako kuyigiriza baana tawhid nga tebannagenda na ku masomero omwana n'amanya empagi z'obusiraamu ziri mmeka omwana n'amanya tuli basiraamu n'amanya Allah ali waggulu tali mu ggulu aliwa waggulu so si fi kulli makani so si nti Allah ali buli wamu wabula okumanya ku ilmihi okumanya kwe kwetoolodde buli waki omwana n'ategeera eno ojja omutendeka omusingi ogwo mukulu ntegerekisi ekiddako ekyokubiri mu misingi gye tuyitamu okufuna abaana abalongoofu ikhtiyaaru azzawjatu as-saliha au azzawju as-salihu londanga omukyalo omulongoofu naawe omukyala londa omwami omuki mulongoofu londa omukyalo omulongoofu obulungi bwakireki kino njagala olali okukibakakasa obulungi bw'omukyala bwakireki si bwalubeerera era abasigadde bano abamulaba be balaba nti olina omukyala embooko naye nga gwe tokyalaba bulungi obwo bwakireki bwe buba buwangadde nnyo omwaka ogwo naye obulongoofu naawe omukyala londa omwami nga mulongoofu lwaki ofumbira omusajja atasaala oyo anaakuyamba ku baana okusaala lwaki ofumbirwa omwami omusamize olwaba abawala olwaleero ennaku zino bagaa nti ekikulu ku mwami waleti ekikulu ku mwami si waleti eddiini wena olaba omukyala ayogera ebitendo by'omukyala njagala omwami ng'alina waleti ng'alina simanyi 6 packers bazita 6 packers baziyita batya 6 packs baba bategeeza biki ebi si gundi zinani kanyama bino ebigundi
ku lubuto wano ayagala alina njagala omusajja alina 6 packs enayegiza olubuto lwetaddeko ebiseeraseera aga nti oyo wamaanyi bwankwatako andeeta entuuyo era byayagala ekikulu mu mwami ddiini so si kuba nti alina 6 ki packs no kikulu mwami si kuba nti alina 6 packs alina eddiini so si kuba nti mwami waleti ye waleti gwofunye nga alina waleti enkya waleti ekola ki eggwawo gwonyuma nga alina eddiini naye nga waleti teriiwo enkya sente azikola ki azifuna newunya bakyala kutunyuma bwavu ate nga abatwekebejja obwavu nabo tebalina kuba yali badde yeekebejjanga muki nga mugagga nti njagala mugagga ki munnange naye tolina ate naye weekebejja oli mulwadde wa siriimu ate onoonya mulamu olaba bikola bikola ebyo tebikola kati ikhtiyaaru zawjatu as-saliha au az-zawju as-salih noonya omukyala alimu eddiini nga mulongoofu naawe omukyala noonya omwami nga mulongoofu tonoonya mukyala musamize olwokuba mulungi nze aze sifa abakyala batuuka noga nti nze omukyala taba na ddiini gwe kasita ofuna omusajja ekikulu ddiini bino byonna byetusumbwa mu duniya sente kusoma kukola ki ebyo byonna tebagenda bitubuuza mu kabuli bagenda tubuuza ma diinuka tebagenda gaa nti obadde looya bakubuuze mu byalooya obadde yinginiya fenna batubuuza ekibuuzo eki ate bye babuuza nze bye bagenda okukubuuza ma diinuka man nabiyuka ntegerekisi kati eddiini kyekiki kubanga eddiini bweneebaamu nga mugirina mugenda nagiteeka mubaki mu baana ekirala ensonga endala kun kudwa li abunaik beera kyakulabirako ekirungi eri abaana bo beera kyakulabirako ekirungi eri abaana bo omuzadde omulungi beera kyakulabirako eri abaana bo onywa omwenge osuubira ki mubaana onywa sigala osuubira ki maama oyambala nkunami osuubira ki mubaana taata laba engoye zayambala ateekamu naye ssebo damage erina abaana osuubira ki beera kyakulabirako omuzadde eri abaana bw'onoobeera ekyokulabirako eri abaana abaana bagenda kukugoberera byokola abaana babigoberera era yataatharuuna bibakosa bwe biba bibi ntegerekisi maama alina abaana ali mmanju afuuwa mmindi bamulaba bwakuba ku mabeere bwalaamiriza abaana bakoppa ki ali mmanju ali ku mmindi taata naye mmindi agifuuwa eno bwali amayirungi abaana balaba ki kunu kudwa beera kyaki kyakulabirako ekirungi eri abaana bw'oba oyagala abaana bo babeere abaana balungi beera kyakulabirako saala abaana bajja kusaala naye noonywa sigala abaana bakulaba era ogenda okulaba nga bageegenya era ogenda okulaba buno obwana obuzannya emizannyo gya maama ne taata ng'akalenzi kakutte embooku kakuba kakiyigira kwani ku taata akuba awemula beera kyakulabirako ekirungi bw'oba oggoka n'abaana bo bajja kuboggoka era kyova olaba obukambwe bwe tulina
twabusikira kuba kitaffe kubeera naawe ogenda ogamba nti nalabanga taata nga tazanyisa mukazi nga tazanyisa muki kati n'abaana bye bakoppa mwana bw'anaakulaba taata olekako ekirevu era naye ajja kikola ki naye akulaba buli wiiki osala ng'otuma n'ekirita ne sabbuuni era naye bw'anaakula baseeka bajja kutolontoka naye lekako ekirevu nti sijja kireka ku taata wange yali akisala ate yali mwazinyi alinga bwafudde obuki obujulizi kati beera kyakulabirako buli wonoobeera ekyokulabirako ekirungi abaana bagenda kukugoberera tolaba Allah baatugaa nti lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana mwalina ekyokulabirako ekiki kirungi kubanga tukoppa ku nabbi akati naawe omuzadde obeera kyakulabirako eri abaki eri abaana kiringa musomesa mu ssomero bw'atabeera kyakulabirako abaana bamukoppako ki bw'aba maasita awemula era ogenda okulaba akaana kali mu kiraasi nako kakola ki kawemula kamugeegenyaawo kawemula kakozesa ebigambo ebizito kuba ne maasita bw'asomesa biology naye awemula nako kawemula kati abazadde abalungi tubeere kyakukola ki akulabirako ntegerekisi bwe tunaabeera ekyokulabirako tujja gunjula abaana baffe ensonga endala addu'a Allah bw'akuwa ezzadde addu'a bi an yarzukahu llahu dhurriyatan saliha saba Allah akugabirira ezzadde eddongoofu tuli fenna rabbi habli min as-salihin nabbi Ibrahim laba wasaba rabbi habli min as-salihin ay Allah kusaba ongabirira ezzadde ne Allah era bw'aba amaze olikugabirira era saba Allah akugabirire ezzadde alikulongooseza tuli fenna rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata waj'alna lilmuttaqina imama muyitirize edduwa ennungi eri abaana aslahaka Allah hadaka Allah Allah akulongoose Allah akulungamye bazadde bayitiriza kukolima olaba omwana anagwa enseene ejja kukuba ojja kubonaabona nnyo oba obusiru bwa nnyoko ebigambo ebyo omuzadde omugunjuzi tabyogera tovuma mwana bigambo bibi beera nga ku lulimi lw'okuvaako ebigambo ebirungi edduwa omwana omulaba asobezza amusabire Allah amulungamye naye kaana gujja kuba kakafiiri kaana gwe tojja kuba kangu n'okubuliko ebitambo byewammwe la ilaha illallah muhammadu rasulullah baganda banga ddu'a okusabira abaana abazadde abasinga obungi tukolimira nnyo abaana ekitali kituufu nabbi teyali mukolimi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atwekesa n'okukolima n'agamba nti la'anu lmu'min kakatilihi omuntu okukolimira omukkiriza abanga amusse naye ffe tukolima oliraba naawe ojja kukula gyendi jojja iye omwana wo gyoli jajja gyoli walungi gyendi jojja n'okomba ku ttaka n'okolima abamu beeyambula n'agalamira jangu nkube kwata omuggo mugumu wankube gumuwe nkuba lwaki ebyo bigambo omwana oli muzadde gwe wali oli myaka egituuse okuzaala oli okyabulamu bwebanga byebyo ebikolwa bye wali tonnaba kutuuka kubeera maama wali tonnaba kutuuka kubeera taata akolimira bw'ati abaana bo ekikolimo kigenda mu ggulu fatasaad ne kirinnya mu ggulu ne bakiggalira ne kidda ne kiddira nnyini kyo akyogedde obubi buli mu kukolima bubi naye abazadde kimbibiri n'akolimira omwana
kaana gwe njagala ofa olumbe olifa lumbe ki nawulira omuzadde wano mulamanzaani namubanyumiza n'eddoboozi nkyalirina asabira omwana we namugaa kaana gwe saba katonda okwatibwa akasajja akalina siriimu kakusiiga ofe la ilaha illallah muhammadu gwoli muzadde gwe wali obulamu okuzaala oli tosaana nakuzaala baana abo kyobola nabagamba omulundi ogwayita kyabazadde abamu baalituusa ekiseera ne beetondera abaana baabwe kwabo be babakoze eki be babazaddemu niwaga abaana bange munsonyiwa okubazaala muntu afaanana bw'atyo saidi zombi naye muyitirize okusabira abaana bammwe edduwa mu swala asabire ezzadde bano ezzadde kigambo kikulu kyabbeeyi ntegerekisi Allah yatuteeka mu nsi muno tuzaale twale n'atuteeka mu nsi muno tuzaale abaana tubaluŋŋamye tozaala buzaazi kulekaawo sajja tabalirwa nzaalo zaala abaana nga bw'obalondoola ntegerekisi ensonga endala erongoosa abaana attasmiyatu inda aljimaa'i bw'oba ogenda okwegatta n'omukyala nga mugenda mu nsonga z'obufumbo soma ku bisimillah leka kwolesa maddu ga kika kya waggulu ago agakwerabiza ne tasmiya kwogera ku linnya lya Allah simanyi bigambo bye mwogera awo oba mubaako ki munaanaasi kiki naye niweerabira ne tasmiya kiki ekibabaako okusoma tasmiya nga ogenda mu nsonga z'obufumbo kikulu mu bimu amakubo Allah gayisizaamu n'akuwa ezzadde eddongofu temulaba nti abaana mugamba bwakula eno n'alalambala nti gwe baleka tebakusalira ki naye abaana tebaliiko bisimillah zammwe mufubutuka bufubutusi sooka kuwemula naye tasmiya sooka kwogera bigambo bikyafu ebiri awo naye waliwo atasmiya inda aljima okwogera bisimillah nga mugenda okwegatta era abennaku zino mbasaasira bisimillah onoojogera otya nga owawakati ayagala nsonga ezo asooka kwegayiriza essaawa 3 mulinga asaba omulimu nakutuuza nokanula maaso nodda eri nositukako mu buliri naga teri kati gonoleeta atya bisimillah kuba asooka kukumalamu maki maanyi nowungawunga nonyiiga byakulwana kati bisimillah munagireeta ddi awo wembasaasirira era ze neewuunya mmwe naddala balina hakki emuba muli mu bulamu ki awo wesinga okwewuunyiza ngena nembatunuulira neŋŋawuna abangaala atya naye ffe newebigaana nga ogendako eri bwosanga ogendako eri era maama basatu bonna ne bakwegayiriza bwe tobaako kikyamu bonna ne beekobanye naye omu agaana n'agaana nakuba n'endulu n'abaana n'abazuukusa n'obivaako oga kaneebake nkulese lillah naye nga si lillah kaana ke kazuukuse siwe kiri saalongo naye oza lillah nkitadde si lillah oliba azuukusa abaana n'akutega omwana wakati n'amukoonako musajja yanyumiza waawo nsangi woffe wano mulirwana nanga amaze emyaka 5 wallahi yansanga ku William nanga amaze emyaka 5 nindowooza kiki nanga amaze emyaka 5 omukazi takkiriza nemuga kiki nemuga osula wakananga ate wensula ate ninomu nanga buli womukwatako we nti takkiriza mu bukambwe akuba n'enduulu
nange ebiseera ebimu ajja n'akaso mu buliri tonkwatako ate wuliriza kye yamukola naŋŋamba ne mugalo kitowassa mukazi mulala naŋŋamba yampooninga kendigeza kakyobulange nti mwabalina omu muwangalira mu bulamu ki kutunulira obulamu obwo obwakanyigo kuba lwa ekiseera bwe kituuka nga omubiri guno gubanja kino ekintu kya butonde kiba kubanga si kya butonde senga twakyenenya dda naye ogenda n'ofunvubira ekiro n'ogaakangezeeko okusaba omulimu guno ne bagaana enkya nojja n'amapaapaali n'olowooza nti ganaamusanyusa n'oddamu ogwokubiri era n'akola ki naye emyaka 5 manyi kyekitegeeza bw'oba toli mu ddiini oba takutumye mu bwenzi abo gye bali basiraamu n'olw'ensonga eyo kyembagambye nti bambi tasimiya munaajogerera wanga musooka kuyita mu mbeera eyo ntegerekisi naye atasimiya inda aljimaa olwa hadisi nabbi sallallahu alaihi wasallam gyagamba law anna ahadakum idha arada an ya'tiya ahlahu bw'abanga omu mummwe ayagadde okugendako eri abantu be agaye nti bisimillah allahumma jannibna shaitan wajannibu shaitana ma razaqtana alla tukingirize sita olaba omuntu okwogera edduwa eyo nga aliko ne kasimayiro bisimillah olaba ekiga bisimillah kiwedde allahumma jannibna shaitan tukingirize eki egali agibakingiriza atya nga muli mu kuyomba muli mu kulwana nvaako tewawasa wandekawo ng'okimanyi gende wa munno oli kati bisimira ono ogireetadde okwasa bukwasa nga ali ku mutwe nga ne bisimira tekyakola ki ekyo bulamu mbasaasira naye Mungu aba abawadde ng'obusobozi mufune haki ey'okubiri bw'oba olina obuki obusobozi ekyo nkikaati bw'oba olina obusobozi kubanga omuntu alina omukazi omu akonkona bwe yeddamu ku mulyango abeeno muwulira bawulira mwebali naye olw'okuba amanyi tolina gyokola ki gyodda okonkona bwe weddamu abeeno ng'alaba bw'ati alina ku TV n'olingiza ne mu ddinisa nga atunudde wali naye alina ababiri amatu gaba bweru akonkone leme kuyita banteme ennamba agende ew'omulala abeera bweru agula nawo ng'awulidde buwulizi pikipiki nawe alabika zze haji agenda okulaba nga neiba yayitawo naga ajja kujja tegerekisi kaakati tasmiya okujoogeranga bisimillah allahumma jannibna shaitan wajannibu shaitana ma razaktana osaba allah akuteere olukomera ku zadde lyayinza obbagabirira mu mukolo ogwo eyali sunna ya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam okwogeranga bisimillah nga agenda mu nsonga ez'obufumbo era n'atukubiriza ensonga endala okubeera nti abaana baffe bano al-i'tidaalu fi mahabbati alwaladi beera mwenkanya mu kwagala abaki abaana togwako sayidi ndala abaana kutuuka kulaba nti taata alina gyakola ki gyagwa beera mu'tadil ng'oli makkati fi mahabbati alwalad
mukwagala abaana ng'oli makkati tolaga mwana nti tomwagala nolaga nti wamutamwa nolaga nti wamunyiigira nolaga omwana nti omusosola abaana beerabe mwenkanya kubanga bagenda kubuuzibwako ku lunaku olwaki ku lunaku olwa kiyama ekisembayo adamu ikhafati sabiyu biljin waddalaam togezangako n'otiisa omwana wo amajinni n'okumutiisatiisa enzikiza n'okubeera nga omutiisatiisa ebintu mu kugunjula omwana tetutiisa muntu mwana tegerekisi n'olaba enzikiza n'ogwega ma eryo jinni mwana kakaaba n'okagamba ejjini lijja kujja likutwale ejjini lijja kutotiisa mwana bintu bwe bityo era bw'olaba eno abantu oluusi abakuze mu bukulu n'olaba omusajja mukulu bw'alaba ekisaanya adduka kitya oba n'olaba omukazi mukulu n'alaba ekiwojjolo n'asansa bagala bajja bakikola ki mu buto bakimukola ki bakimutiisa ng'alaba kiki gongolo n'adduka n'asuula akakaaya abadde ne kulaani n'agita alabye gongolo totiisatiisa mwana bintu bwe biti mwana tebamutiisatiisa omwana mukuze nga shujaa alimu obuki obuzira so tomutiisatiisa bintu bifaanana bwe bityo nomutiisa enkima nomutiisa kino buli kyagira nja kutwalayo agundi ekulye kino kijja kulya nja kutwalewo omukadde akulye omwana naakula nga amanyi abakadde bakola ki bali abantu omusezi ekirala nakyo kankimalirize lumu bwe tuba twagala okugunjula abaana tubanyumize kisasul ambiyai wassalihin ebyafaayo by'abannabbi n'abantu abaki abalongoofu mu mboozi zo abaana banyumize kiswa ebyafaayo by'abannabbi funayo kiswa entono nga kiswa ya nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu eyo nungi nnyo eri abazadde okuginyumiza abaana ogikolemu samale engeri baganda ba yusufu gye bakoleramu yusufu ensaalwa obanyumiza kiswa ya nabbi ayubu engeri obulwadde gye bwamulumamu n'agumiikiriza allah n'amukola ki obanyumiza kiswa ya nabbi yunusu eyamiribwa ekiki ekyennyanja naye mwe mulina mboozi wakayima ne wangu n'otuuza abaana mu lujja n'obasomera akatabo akawakayima ne wangu n'obanyumiza emboozi z'abasezi n'olaba obwana bwo bwonna butidde bwe buti n'obagaawe tujja okutandikira enkya omusezi ono yali muzibu nnyo paati 2 enkya obatuuzizaawo kabalaza banyumiza ebyafaayo by'abantu abalongoofu gye bali banyumiza abubakari abaana bakulenga bamanyi wali abantu abaki abalongoofu naife tubateeka mu bintu nobanyumiza martin luther nobanyumiza bamusoliini abantu abatta bwobanyumiza noleeta emboozi z'abano obubozi waliwo bwe bagiranga obwedda simanyi olukokobe ebintu ebyobulimba simanyi musajja yali agenda okwasa omukyala simanyi ne bamuteerawo ekintu n'akwata akasuwa akalimu amazzi agakola ki n'agenda nga yeetambula baana baffe bebamanyi niwe bagamba bakunyumize nabbi yazaalibwa ati bamanyi tebamanyi niraba emboozi zetubateekako z'abasezi z'ababbi abantu abatta misambwa n'oyitambula n'abaana bo mugenda ku luzzi mugenda ku kyabanku nobagamba oluzzi olwo mululaba waliwo omukyala Naalongo gwali musambwa ye yaluzaala naye wallahi okikakasa waliwo ng'aluzaala waliwo kikakasa muzadde gwe ebyo osazeewo okunyumiza omwana mu bulamu naye bw'omunyumiza Qur'ani eno bigambo byani bya Allah mufune mukiswa
nolimba abaana emmese gwoteekawo ssente ate weevuma oli mmese ati tarubiya ya kika kye omwana mugambe kuula erinnyo liveeyo bulungi nkuwe ssente nkuwe so se emmese jakuwa ssente gwe mmese kennyini tosaana nakuba muzadde gwe eri baana ogamba oti omwana nti mmese omwana nakulanga amanyi nti emmese egaba ssente mulabye otadde mbaana bintu byekisirusiru nokwata kanovo nosomera abaana muli kashedi obasomera ebitali naye ebifu ogenda kugunjula ki n'omwana nakulanga alina ebibozibozi ebyobulimbalimba bannaye tarubiya okugunjula abaana kikulu awo nja okutandika ku kitundu ekyokusatu omulundi ogujja nga tutunuulira emisingi muzadde biki byateeka mu baana naye ekikulu kya byonna muyigirize abaana kalimatu tawhid mubeere kyakulabirako ekirungi eri abaki eri abaana ntegerekise saba Allah subhanahu wa ta'ala nanyini kisa awaniridde amagulu omusanvu ali ku arushiye waggulu ffenna nga bwatukuŋŋanyiza mu kifo kino ekyekitiibwa atukuŋŋanye mu janayi firdausi tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atulongoseze ezzadde lyaffe tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ensobi zaffe atusonyiwe ebyonoono byaffe atuwa abakyala abalongoofu atuwa abaami abalongoofu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugaggawaza atukingiriza obwavu n'obukafiri atuggirewo embeera ey'akanyiga eno gye tulimu atuggirewo embeera erinnye mu bulamu bwaffe tusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala otuwa obusobozi mu kubiyimirizaawo obulamu bwaffe tukusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala otukingiriza ebigezo n'okugezesebwa tukingiriza endwadde otuggiremu endwadde mu baana baffe otuwa obulamu obulungi kuno ku duniya ne ku akhira Allahumma ya waliya al-islam wa ahli مسكنا على الإسلام قائمين حتى نلقاك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين فيكم بارك الله